okutya kujja okutya kwa mirundi ebiri. Waliwo okutya okulungi Katonda kwe yatusaamu kutuwa obulamu, waliwo n'okutya okubi. Kwegamba okutya okulungi kwe bayita rational fear. Katonda yatusaamu nga tosobola kumala agayita ku luzzi n'ogamba naye waayi lwaki sibuga kangwe mu mazzi mpuge. So yatusaamu okutya kw'amazzi, okutya kw'ebintu ebiwanvu, okitegeera. Okutya yakutusaamu kutusobole okubeera nti toyinza beera waggulu ku lusozi n'ogamba naye ekinyonyi ekyo nga kibuse bulungi nange kambuuke. So okutya yatukusaamu okutuyamba nti bw'owulira amasasi nga gavuga odduka odde eno. Okutya baakutusaamu kutuyambe tuwangaale. Naye kuli okutya okugamba nti banandaba batya, banaawulira batya, eyo irrational fear si ntuufu, mbi. Weetaaga okukimanya nti obwo bulwadde buli ku mutwe. Obulwadde bw'oku mutwe ogenda neoyogera eri abantu ne bakuwa amagezi. Senga obeera ozze wali plot 23 Kanjokya ku House of Wealth, tusobola okwogera naawe ne tukugyamu okutya. Kubanga kiki ekireeta okutya? Okutya kujja ng'omaze okuzimba ebizimbe ebikwetoolodde nga tebiriiwo, n'obissaamu ebintu nga bikutiisa. Gw'okimanyi nti osobola obeerawo n'oga bwe naayitawo awo ne bantunuulira bajja kunsekerera. Oyinza n'osanga abantu tebaliiwo, oyinza n'okusanga balina ebizibu byabwe nga tebaagala kuseka. Naye gwe ozimbyewo ekibokisi obataddemu abantu obalaba bakusekerera. Okitegeera? So okutya kunneewuunyisa kuba okutya kuli imaginary. Tosobola kukukwatako bwoti. Risk taking was the word I was looking for. Okubeera nga otwa oyingi kubanga ojja kwesanga nti kwagamba kino endiisa olugye gimutiisa mu ssente zino singa nzijjako kino tekigenda kubeera ate nokwewola ate kino ate kwagamba there is always that fear within somebody. Kansooke ngumya abantu. Ngenze mu kuziika okw'enjawulo sigendangako nenziika muntu gwe bagambye nti wabula omugenzi wali nga basoma. Omugenzi ekimu ku byamusse yatereka ssente. Okutereka ssente tekutta. Oba okitegeera kigamba. Sigenda gwe wali ogenzeeko n'oziika nabaga ekyamusse yeerumya n'atereka ensimbi. Oyo taliiyo. Kitegeeza ki nti saagala muntu alowooze nti waliwo obubi obusingira ddala kufa. So ekintu nze bwe kiba tekinzise kiba tekinnaleeta bubi. Okitegeera? So okwerumya kusoboka. Naye ebirungi biri mu maaso. Ono omugenzi moze yayimba oluyimba lwe ne Wizo nga baga ngenda mu maaso. Ebirungi biri mu maaso. Ebirungi bwe biba biri mu maaso olina kutereka akantu akatono kati